Okyalaba okwanjula n'embaga. Omulundi ogwokubiri yambadde velvet red ne silver ng'ali so elegant. Omugole omwami n'abayiira ebirabo nga mu birabo byabawadde bibadde by'amaanyi gasikuuka fridge ate nga teyakomyeko n'engeri gye baabisibyemu yabadde esikiriza omuntu okulaba biki ebiri munda. Nkuko nali mukulaba Delta TV bannange bagamba endeezaala naye bannange ono bamuzaala bannaye mulungi nze mukazi munne we mulabidde omusajja badde alina okujja ali eyanjala mukube n'embaga because ali nice ate nga alabika empisa ate nga mukakamu kakati nno Abaganda bayiva nga omugole tulese muto bwatazaale nga tumuzayo naye n'ateeka ozaala because afaanana okuzaala wamasi kituufu nasosana baby befaanana nze asinge kufaanana koki byonna face byonna okay. How is America? Sazinga mulabako. Sazinga jali mukate. How has it been? Preparations were this time? Our preparations have been very good. Twebaza mukama and I'm very happy to actually be on this day mukama okutuusa ku lunaku luno. I'm very excited. Sinkana luda wanyo. Twansinkana mu high school. Yes. Here oberi. Here. Yeah, katwasoma fena mu high school. What school is that, Mama? Greenville. Baba jokera baga we knew those people. Of course. Which class was it? To a meeting I'm senior 5. So it was in senior? Senior 6. Galanga was 6. Were you just friends there? Yes. When did things become serious? Things became serious not so long ago, like I think 2 years ago. Did you the one of the other time in the other school? And when was that? As in, where was that? Was it on the internet or where is it? Or you come here? To a meeting again in town. So that's how we actually rekindled our relationship. That was Mr. Right when you said him? Yes, of course. The heart spoke. Of course. The heart speak. Kuanguza nyabo ebyoyagala okusharingako nabo abalaba Delta nabo batuke. Okay, so ladies, you just have to be prayerful. That's number one thing. You don't have to rush, but you just keep, praying and pray, and surely God answers prayers. And also to, be patient. Don't just rush into, getting somebody because you feel you want to get married. Just, just be humble too. And that's all I think. US. Say it, we shall play it. Oh my goodness. You. Okay, Baba Keita, I love you. But actually, like I sang him a song. I composed the song. Yes. Are you sure? And you're going to sing it in which? No, not now. Maybe on the wedding. Yes. I love him. You must be having a nice voice, Kale. We can't wait to hear. Only one line. So you guys just be patient and wait for it. Mr. Richard, Jean Boete, I love you so much. And I'm very excited to actually be married to you. And I believe and I know that we are going to make it further and more. Era nkwagala nnyo
naye ekintu kyenkusabira tukuume mukama mu relationship yaffe, because with God there is nothing that is impossible with him. Era nkwagala nnyo, I love you so much, and that's it. Mwagala mmeka? 1,000. Tujongereyo. Bebe ku 10. Thank you so much. Thank you. Tunabibuuza ku mbaga. Tina n'embaga yaffe. Amen. Kale, thank you so much. Thank you for looking at it. Thank you. Bweri mutusabira ku YouTube. Tinako Sharita Show. Of course, I'm always on YouTube. Uganda yebafumbira. Nawe oli omukuubo. Tebyakusala. Tebyensaze mukama mulungi. Kale, webale nnyo nnyabo. Nange ali nice. Kati nze mukazi munne ndabidde nti ali nice naye ate omwami we. We just wish you all the best and we pray nti mukama yongere obakomanga muli mwenna. Kati ddeyo mu kidala tugenda nnoonya n'omwami gwe bawaanye gwe bayimbidde akayimba. Omwami yaze nagamba nze saati yakulumba muva Bulaaya. Hey. Mukane bali kwera ngoli muklaba Delta TV tukole kankutuseko omugolo mwami yafuna omukyala embooko. Siyo tanne omugole. Bulungi. Siyo tanne nyawo. Bulungi sewo. Oli otanga bakuyise mugole? Simanyi wempulira. Je baleko sewo. Kale nnyo. Sewo. Olunaku luli otya sofa? Fulira bulungi. Fulira bulungi olunaku ndwesunze. Kiki kyosinza okwesunga ku lunaku luno? Mugole. Ogenda naye leero. Bajja mumpa ku Lwokutaano. Kati munange omukyala ng'omusanga ludda wamwasoma mwenna ku Greenville. Twasoma ffenna. Twabitegedde. Twasomako ffenna awo ne discussingiranga economics. Waliwo omulala yamudiscussingiranga. Nze nalinga head boy nge mukaga bebibonerezo kwaba abakweragirako. N'okubaza mu mbeera. Munnange nga wayitawo ebbanga nga mwegwako. Wali ludda wasewo noddamu n'omusinkana. Twasisinkanira wano Kampala. Naye ogenera ng'akuze. Ng'akuze ng'alina ebyakabi. Naye nga twali twakwatagana dda. How has it been? Jani yamwe badde etya sebo? It's very smooth. It's very good. She's a very lovely lady, very understanding and hardworking. Beautiful, the qualities that I look for in a woman. Yes, definitely. Yeah. Sebo bayo obubaka bogamba mukyalawo ng'otandika n'erinnya eddungi ly'omuyita. Sirya Daniela, wateeke kuba olinayo eddala. Boo-boo, babe, I love you so much. I am glad you have given me a chance to come and introduce me to your parents and lawfully take me as your husband. Yeah, I promise to be a good husband and love you always. Muko tukwasa enkoko eno era ku lunaku lwe lunaatukola tujja okukugamba bw'oyogeranga amazima nti baagimpa muko mwongere enkoko. Mweleza akayimba tukuleke ssebo kubanga bakulinze. Kalimu obubaka bwo bwonna olwaleero. Akayimba ka Celine Dion, my heart will always go on. Ekyambalo kino kye tukuwa olunaku ogenda kulutegeera. Bajja kubuuza bannaddiini bazibu era bw'ojja waffe mu ekereziya babuuza bingi naye nawe omusomo bajja kubuuza. Aliwagabono mugongodda mu ntezono tuuse. And for you, babe, I promise you I will love you. That you know, I already told you that so many times, and this time on air and in front of all these people, I say it again and mean it this time. Yes, and even those girls who are thinking that you would go for them, you are assuring them. Those ones I left them already. When I got you, everybody else I dropped.
Kale sebo teyanzanyese. Kale bambi. Manyi nti ogenda gamba I love you until Lake Victoria Falls. No, it might dry tomorrow. Mukane tova ku Delta TV omukwano gwe gutogo twagala omwami nabira nga yagala mukyala we nate nawe omukyala ne yagala omwami we nyumwekumira mukama Katonda ne mbeza amakaga mwe tukyali ne banafu aba Go TV. This function is so nice, so colorful. Kati gunyumire mukagala nnyo. Tata mukwansa certificate eyo. Pastor wakubuza watuka ngolage ito kitwatuuse eriso sema okwadde ebbaluwa kati bakuwe certificate naye wotwale otukewo otimbeko ate mujjubi kumanga ogwokusatu omukyala ayambadde kkala eziwumuza ebirowoozo lime green nga n'enviri azikyusiza n'ak'okumutwe ddala ng'olabira ddala nti yamakinze n'ekiyindi kyeyabadde ayambadde yafulumye ate Daniela ng'anyumye nnyo bw'atyo omwami we n'amusamu ekitiibwa ng'amwambasa empeta. Ekyazeeko ke kabonero k'obuwanguzi ak'okusala keeki. Keeki nayo yabadde mu kkala yennyini omukyala gye yali ayagala eya red ne white. Kamwala yayambadde gomesi enzirugavu ng'ate bwe shininga. Gomesi zino njagala okutegeeza nti abagole bazettanidde nnyo olw'ensonga nti zinyuma nnyo olweggulo. Oba obudde nga buzibye avaayo ashininga n'aleeta akabbo. N'abawa bonna ebirabo. Ekirabo kino nakwebaza okujja wano era njagala okitwale ogira olyako okutuusa wenajja abange ziba ngalo. Well, congratulations Richard and Daniela kukwanjula kwamwe. Kakati ne mukaseera kano tuba tukutuusa ku wedding album. Njagala okugamba nti otusindika ebifaananyi bye by'okukyala oba ebyokwanjula oba eby'embaga naye nga byakukyala bye tusinga ate omala obisindika gwe kennyini gwa recording eddoboozi ne wennyonnyolera nze gundi omwami waffe yakyala mu maka ga ssenga bane yaleeta ebintu n'okwanjula nako ngenda kubawa nkatulabe bano tobaawo nkwagala nnyo. Mpitibwa Nakitende Carol. Omwami wange Shaku Gombya yajja n'akyala ewa ssenga wange mukyala Agnes Nakitende Empere Nammere n'aleeta ebintu bingi era mwebaza nnyo okujja okumpeesa ekitiibwa mu bantu bange. Ntumira ne mutabani waffe gwe tulina Rakin Gombya n'abantu bonna abaaliwo ku mukolo ogwo abatubeererawo ne batusapootinga. Mwebale. Wow, kulikayo nnyo mu wedding album nawe osobola okusindika ebifaananyi bye by'okukyala ate era ne tubikulagira wano ku Delta TV towerabira kusindikirako ddoboozi. Bifaananyi twetaaga bifaananyi nga 10 tosindika bingi nnyo sindika nga bya nsonga. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa